olaba abali ku tweet beba corporate beba ina sente zaabwe naye olaba mu dakiika 3 abatamwagala kwesimba obawezaawo omanyi ekitegeeza gwe olosinga abadde ku Facebook singa abadde ku YouTube oba abatamwagala kwesimbawo bandiweze ne miliyoni 4 kubanga ono aliko muzeeyi we abadde y'engeri gye yamanyira abantu yabagamba nti afuuka kapa afuuka emmese afuuka engo afuuka poti kaga afuuka ebintuntu kati ng'abantu bamutya bamanyi nti nno tulina age bracket y'abantu abamu nga bakula batya Museveni bamanyi afuuka entamu afuuka emiraawo kati nga yabakwatayo wafala bwe butyo kati nga bamutya naye kati kweno rigimu ekuze ng'eteredde ogenda kundabira kyotalabangako. First of all Muhoozi yatandika bubi atandise n'ababbi nga taata we abadde n'ababbi. Muhoozi bamubbe mu birthday billion 3.5 ziriridde waawe ekifo kyabwerere emmere abagagga bagiwa billion 3 zigenzeewo. Waliwo Twitter Muhoozi yagamba ba elder be waffe tebanjagala wandisuubidde nti buli mwesta n'amwagala ba elder tebanyambye okukola berina okukola kyenkugamba kubanga abawestana bangi tebakkiriza waliyo abatakkiriza abategeera bagamba no bwe tukkiriza gavumenti ya Museveni gifuula obwakabaka abawestana be bagenda osafarira kati yenna abalira Muhoozi tamwagala nkiddemu yenna abalira Muhoozi tayagala Muhoozi toyagala ndi ku sente zo nze ntaaga sizaagala bwagazi but the thing is tetusobola kuva mu bantu ne bannayuganda abamu ne baba basiru leka fayingezi Bible egamba they are remnants waliwo enfisi za Katonda Uganda bonnanga we baba basiriwadde nga bambala butishat wa yero bulinga toilet gundi toilet paper fe katwambale zino nga si toilet paper nemwe ba t-shirt emu nenga sigadde kuvali omuntu yenna kasitaba mu public office nga tayagala kumwogerako nga bamwogerako babukubi bantu abatabusi kitegeezo yayingira ddageena tali kuga Uganda eno mazima yatandika okukiriza akatabo kabbule kawandika kabayita we are led by the stupid nga abatukulembera basiru kubanga kankubuli if westerners batandise okuva ku bizimbe ne bagwa kitegeeza ki bulijjo Dr. Kyenkugamba aba western bangi nabo babonaabona naye batya abalonzi ba Uganda bali miliyoni 11 naye nga miliyoni 7 ba foreigner be bawandisa batabera mu Uganda okulonda ekutuuka bajja kulonda kyobola be Kampala bwe basemba okulangirira abalonzi why bali be baleeta okuva mu sendala babagaba mu bitundu byanjawulo up country banti birthday yange eriwo nga 5 naye ban surprise nze leero bagikoze omanya abaana abalina sente zaabwe bano bagikoze leero fati ono agibadde wakati makati ne bankolera birthday dokita ono nga omula watudde eno njagala okwebaza tononde kamera fati ya mama njagala okwebaza Katonda akwongere imani nze buli nazaalibwa nga 5 May nkuliridde nno by the way naye bankoledde birthday surprise era kaakati tugezaako kulaba nga eri yakoze birthday mu kisaawe ekumala week tutandise okuteekawo challenge kati eyange etandise yange ya surprise sisombye bantu ba Dr. Beres bangulidde keeki mulwakwate mugirabye ebirabo bibino babimpadde kati yenna ali eyo njagala nawe oswaze sitaani enamba yange yazzeeko eri 0704149 mumanya ga Kaye wisdom kubirayo ongambe wisdom emmotoka yiri mu bondi njikugulidde lwaki nedda omuntu butono nnyo solo ga wisdom oyine emmotoka nkadde gizzeeyo bakuwa empya ntopingeko era ebirabo tubyaniriza kubanga tunabejo kuva kati paka lwakuna n'okusingolo mobile money nkubiraako nga byoyogera bikwatagana tokubanga watoga nze ndi muvandimwe munno kubanga ekintu kikwata nagamba manyi Dr. nagenda nangamba abantu nabagamba bannange tutudde ku info ate tutudde ku time bomb faabe waddeyo okwogera omusajja mulaba mukambwe muzibu asiba kusimuye ku tweetinga osegeera tumunyize enkya neggulo munyize enkya neggulo naye mutuyambe osologa ne wisdom akaba buli ddakiika lwaki situkolayo gurupu y'abantu 20 nga tuga wisdom buli mwezi ojja kukwatayo $, bwezi nensanyuka naye otherwise mwenna ab'ebirawo mbirinze paka wiiki eno yonna
njagala bebaza birthday tandise nze kukaye namba yange njibabadde temwekwasa ne program neyo ne begenda kugwa njajibawa eri 07044939 otherwise nze Kaye Wisdom mutabani w'omulala yakula ku mato mutali mazi ne seriraka bulijjo mbajukiza twava erengo esinga entungira Buganda tulwa n'abasabasajja kabaka ne twatukanenga twasikyusamu bebagamba nti waligwa wendigwa tugamba abaana ba Buganda tumala kugwa ne tuggwawo Ssaabasajja kabaka nantaweta namunswa waffe yasemba ate ne wasembayo yekka ku munsi Buganda mutandise nti mama baby olina kungayogera nnyo kyekyatresa ffe tulina ba info nayo that's why we are here ate no twogera nnyo ensi yatukwatakwatako dda singa akati ndi wali banjirisaako birabo n'ensi yatukwatakwatako ddawo no dokita ensi yatukosema nnyo That baby asobedde baby abazali bwana akajegere ate ebadde surprise abantu bannize kuva ku makya ne bannange buli muntu yennanga mukwano gwaffe ng'oli musiraamu oli saidi zeeyo mukama akunenye tetusobola kubeera wano ne tubala ku yidi naye ye twafunyaani yatugulidde ku gundi baaweza ababiri n'omulala atannaba kujja bannaye naye bannaye dokita kozi tono oli yaani atannaba kujja dokita amumanyi mwanyina dokita antona atya dokita omwogera okay netwagaleka nebazeeko ku jeff twagala okwebaza ron makanika we Boston bulijjo mbagamba nti oba n'emmotoka yonna ron makanika akodde ne bannange ngenda kukuba buli muntu yenna yeesembereza omwana wattu era kyovaola nze Fatia nkugamba saagala batone kusemberera bano ab'e Uganda simanyi ba Bruno Lee simanyi libitya simanyi B2C buno vuuka obukula 6 pack simanyi emikono tosemberera Fatia ate aye bonna obutalina imaani yongerako kawo bigambo bibiri omwana wakizirisemu omuzaso tugoba obuvubuka obwo omwana watandika okuwulirako ku b'ebulaaya tugobuvubuka kale kisa kya Katonda kale kirungi nnyo bayirawe dokita kati kimale nayo kati kimale abatulaba Fatia amaze ekisiibo leero kale woba omwagala nnyo tumulaba mu batenda bayirawe mukulu lubo wa birthday mukulu lubo wa birthday owabatenda nkwagala nnyo Walmart Entertainment akayindo kalaalo kayindo kalaalo yenna akwata mpola mbadde nsaba tugende kati segendyemu dokita kiro kyokka director munnange director Rubowa Ahmed from CEO Mwagara tulabira abo abaana wali abaana bannaye bali waliyo ani ono kantumira ku bawala abali mu gunda dokita ntumira ku bwazi abasajja Roger wetumira yekka neyanziza nnyo naye sigwe ngamba abbe abawala wama Florence na pijja mami wakandi batenda bana kimuzikiriza bambi tutandike time jazzing up tujja ayagala Fatia item omuwa ebirabo taita munze bamungana genda ku TikTok ye bajita Fatia Lujja genda ku TikTok nyigamu nti Fatia Lujja genda mu inbox omugayi Kaye Wisdom yagambye nti wasiibye njagala kuwa idiyo n'omwe mmoto ne watampalidde gwe mpira bifuza nga Fatia genda leka botiki zyabu ziryawo nange neyagale okay all right eyo vibe twade tunonya vibe tukyaginonya naye kakati all those abasamu mwena mwebale kusiiba nkidda mwebale kusiiba ate mbasaba mukusiba musigale kyekimu amayibo obudde obusinga mu twatusiiba obubbi bukendeera obwenzi bukendeera ennugu ekendeera dinda ko ngamba mbasaba mwena abadde mu imaani musigaleyo ebyo si byange bya dokita byange nafu twadde tusiiba abakufenda waliwo naffe abatali basiraamu nga wekiba ekisibo kyalamanza bwe tuba tulimu obubbi tetutera kubba Allah akimanyi bala akimanyi go asiibye nnyo tusinga ogenda tuwulira Allah ateesa kyebaire Allah agamba dindako katugenda Kaye dindako ensonga ziri nnyingi eziriwo ne abatulaba
katwaiko some highlights gwe bayita ayakoze birthday Muhoozi yatutinze natugamba mwenna abanjagaliza okwesimba 2026 mukole titi nama batagala mukole tik ku Twitter ye niba nange mu dakiika 2 Twitter abatamwagala ebadde mukenda abagala yesimbewo 13 Dr. nawe jawo Muhoozi waffe bonani sibategeera kye muliko kimwogera ogambye okirabira kutakudde obwongo naawe indako agambye Muhoozi jeno Muhoozi atwitinze n'agamba abanjagaliza okwesimba 2026 mukole tik ku Twitter nama abatagala nesimbewo nawe mukole mutya tik kati tukoze comparison abatagala yesimbewo in 30 minutes babadde mu 9000 abona batono kati kukolezeko mudashindako katono nyo kali kankubulire okujjako nga Muhoozi era kyebibola namuga entire piano olaba abali ku tweet beba corporate beba ina sente zaabwe naye olaba mu dakiika 3 abatamwagala kwesimba obawezaawo omanyi ekitegeeza gwe olusinga abadde ku Facebook singa abadde ku YouTube oba abatamwagala kwesimbawo bandiweze ne miliyoni 4 okitegeera ne Kenya netwegata naye yonna netwe ati kugambye nti kati olaba omanyi nze nyamwe political and social analyst I don't sit here to papa Muhoozi oba kimugamba Ensobi neyeesootinga nze nabagamba kankiddemu kolaba akalunga kazeeko Muhoozi ne Bobby omanyi lwaki nagamba nti genda osala enkoko yo Uganda egenda kuba ekyuse wanu waliwo gwe bagenda okuwangula n'enkoona enywe kubanga ono aliko muzeeyi we abadde ye engeri gye yamanyira abantu yabagamba nti afuuka kapa afuuka emmese afuuka engo afuuka poti kaga afuuka ebintuntu kati ng'abantu bamutya bamanyi nti nno tulina age bracket y'abantu abamu nga bakula batya Museveni bamanyi afuuka entamu afuuka emiraawo kati nga yabakwatayo wafala bwe butyo kati nga bamutya naye kati kweno rigimu ekuze ng'eteredde ogenda kundabira ekyoterabangako kyova olaba nze ngamba nnyo nti Muhoozi akakkane abenge Kenya Kenya Kinyata yajja ne bamukuba akalulu n'alaga banna Kenya titajja kabba tajja kukola ki nadde mabega azaafuze n'omwana we asobola okujja wabula Muhoozi wajja ofuga kifuba nti mundu naye atandike taata we wabadde akabba ngenda kugamba asobola obutamalaako naddala mweno era nga alabye ekiri e Russia ne Ukraine ti abantu basobola okwegatta okuba dictator dikan era ekijja kati Zelensky ali mu kusaba nsi za Africa za dressinga ogenda kulaba ensi zigenda okulemera ku Russia ogenda kulaba nga America tebakuwa buyambi tebakola ki why people are tired of dictators era nsekera ba dictator ba Africa munawa kati ba Museveni era yawe egenda kugwa actually Museveni waliwo embeera emugoba 85% tagenda kwesimbawo nze nagamba neyesimbawo Museveni wesimbawo 2026 ajja kuba agobye mutabani we mu byobufuzi ajja kuba mugobye otegera kyengamba wabula wa tesimbawo Muhoozi najja Muhoozi ajja kuba asetize president wali era Muhoozi bakalu naddayo n'atuula bannayuganda basobola muddiramu kubanga bajja kuba kati bakoze bakiyita batya waliwo kye bakola nti omukulembezi bamuwangula akalu naddayo n'atuula abantu ne bamwagala basobola n'omusonyiwa bye yabakola ebibi muganda waliwo omusajja mutajje Rawlings taata we yali muzungu yayisa bubi bannagana one yakimanya nti muzungu abazungu bajja muwagira n'abakola byonna naye Rawlings yalaba bannagana no this is not the future for Ghanaians n'atuula n'abopposition ba Bobi Wine baayo ne baddamu ne bakola constitution ya Ghana ng'omukulembeze afuga ebisanja ebi teri akkirizibwa nakikyusa naye simbayo ebisanja ebiri n'awangula of course ngabba naye bwe yatuuka mu kuwagira agenda omwesimbako yaleeta abadde vice president w'emyaka gyonna ne bamukuba akalu Rawlings we Ghana yaleeta mukwano gwe vice president ne bamukuba akalu we bamukuba akalu Rawlings oyo amagye ne gajja ne tanka nga olaba aga Uganda wano gajja ne tanka ne gaziba enguudo nga Museveni agenda kusulawo bwe gajja mu kibuga Accra Rawlings oyo n'abagamba buli omu adde mu barracks batukubye akalu batuwangudde ekijja kijja tugenda kuwayo buyinza Rawlings bannagana tebasooka kikkiriza era tebajaganya bajaganya amaze awaddeyo obuyinza n'abagamba kati ono president wammwe president eyaddako yatula n'agamba omusajja oyo kyakoze byonna byatukoze tumusonyiye
Museveni kyalina okukola y'Abannayuganda bw'atali kikola generation ye egenda kuggwawo ku bibi bye batukoze ayina kuguma waleeta mutabani we ne bamukuba akalu ayina mugamba tuula tereera entwe gituuze wano batukubye akalu leka abafuga bafuge olidda wallahi bilayi talayi nkulayirira Museveni abantu Bannayuganda basobola okusonyiwa otherwise wotoli kikola n'ofugisa maanyi na mundu by'obadde okola nakuba bantu masasi ne mutabani onajja mu anga eyo lugenda ku ky'olunaku olwo olabenga n'abaana bo babazukulu abalisigalawo bali beekweka ng'Abagaddafi right now omuwala wa Gaddafi ali ogwo n'atambula ensi yonna namukwekweka and it's very expensive. Yes mbamanyi nnyo bayirawo kimanyi nti kakati abavandimwe baagala obukulembeze more than ever. Bamanyi teri asobola fuga Uganda balina emmundu balina ssente byonna bye bali bibaddeko mu nsi ez'enjawulo but it can change in a day kubanga tebamanyi nti ekibafudde ab'amaanyi kubanga be basangula abazungu emabega babasangula busanguzi watya singa kigwawo abazungu ne baga atukoyo tusangula kati naye abatusangula abalala otegedde therefore ngansize ku kya tweet first of all Muhoozi yatandika bubi atandise n'ababbi nga taata we abadde n'ababbi Muhoozi bamubbe mu birthday billioni 3.5 ziriridde waawe ekifo kya bwerere emmere abagagga baagiwa billioni 3 zigenzeewa. That's one. Two, taina piara nti n'ebirungi byayina teri asobola byogera bantu bitwala serious. Why? Ababyogera babakyawadda oli bisati bamukyawadda babakyawadda kati tosobola kuddira nze singa mbadde nze njogera Muhoozi sisobola mugamba nteekayo tweet eyo kubanga Twitter abantu ababeera ku Twitter be tubalala basoma abakola mu office abali obulungi be banyankola abasinga bamulazeeko gwe kankubuli ngamba nnyo abantu si buli munyankola nti mubbi si buli munyankola nti asomedde kusendeza gavumenti bangi nnyo aba westana be beefubyeko bangi nnyo banaku kino kigereza kuki ate bangi nnyo bali soba tayebwa we yali obwa deputy speaker omanyi ki kyagamba yagamba nti kululi yandiridde obwa deputy speaker we yesimbawo naye abaamu makalu baali ba westana okimanyi dokita wali aba westana abali soba be bangi nelwakubanga bati okwogera beba tayebwa ojjukira Muhoozi we yagamba nti no ba elder be waffe batampagira ojjukira tweet eyo tukirina njagala okugamba Bannayuganda temukyawa aba westana bangi lwakubanga batya buti waliwo Twitter Muhoozi yagamba ba elder be waffe tebanjagala wandisuubidde nti buli westana amwagala ba elder tebanyambye okola birina okukola kyenkugamba kubanga abawestana bangi tebakkiriza waliyo abatakkiriza abategeera bagamba no bwe tukkiriza gavumenti ya Museveni gifuula obwakabaka abawestana be bagenda osafaringa we can wake up one day ng'abantu batwaisolatize nga tusobola okutambula mu kkubo otegeera kyo ng'abadokita ng'abantu kyagwa mu nsi endala nga tusobola kugenda buli muwestana n'atambula namundu kati bangi Muhoozi yakitweetinga tayebwa yakyogera tiyandifuuse deputy speaker ku luli naye abawestana benyini bebamulemesa. Why? They want gundi regional balance otegera kati eyo tweet emuyiyeeko gwokimanyi nti nno ne bapresident besenda abasomye tweet eyo bategedde nti nno amaanyi ge ga mundu kati yenna abalira Muhoozi tamwagala nkiddemu yenna abalira Muhoozi tayagala Muhoozi. kyogamba tuliko betwita emikwano nga si mikwano gya Museveni talina mikwano ayina bamubba Kaye kyogamba kyogezako tegeeza nti Muhoozi n'afuna abantu abatuufu oba like abakola ebintu ebiteekeddwa okukolebwa ayinza okuwa asobola okukwata ekyokuba ng'abajjawa asobola okugezaako okukwata ekituufu ng'abajjawa nakyo nkugambye ababasemberera ababbi ojjogene bonna abantu abagambye taata we ebituufu si bagagga. Nze President Museveni emirundi gye musinkanye sijjukirayo na mulundi nagumu weri akutte baaso jimpa because ne wantunira bwati hamanya asobola jimpa ne muvuma osegeera wachompa bana abasiru era okwata vote ne bana ate nze we come here to talk about issues bobo owuli oyagala kumpa ku sente ziteeke ku akaunti yange naye ebbasa mujamu sente meka mujamu emitwalo n'eja dola oba 10 kati bamanya abatasabiriza wisdom webank oli mugagga siri mugagga naye ndi contented kyova tukyalina value
nzeba bampita nze mu Kalulu in the middle of Kalulu ze sinkana nko Bobo Wine by the way bampita in the middle of Kalulu ne bangamba nkyuse byenjogera siddamu kwogera ku Bobo Wine netunda bwenti nengamba I have a future no ndifanga ndi mwavu naye we bilivaayo history Kaye oli clear ndi very clear are you sober nnyo kugambye bampita but era gyobuuza emikono gyaye bonna bagamba kaye oli musiru naye nze omusiru ntambula siina kyennina bo balina emmundu balina tiyagasi obuntu bababawa batambula beeraliikirira ze sirina ekyo why njagala okulabako nyina omuntu gwengezaako era muddamu ye Jesse Jackson twamogeddeko yesterday Jesse Jackson katono nnyo kamale kino ku lwa values ze tafuuka nko president wa America naye ayogera buli muzungu n'asirika ku lwa values yasigalako teyafuna mukisa kufuuka president ng'Obama but mu America when you meet Jesse Jackson oba nga meetinze nga governor obaani ku lwa respect gy'alina I want to live such a life yes sentence agala ye chobola anzisaba bano nembagamba tonkubira ngo mbuzako buza ntoyagala ndiye ku sente zo nzetaaga sizagala bwagazi but the thing is tetusobola kuva mu bantu ne bana Uganda bamu ne baba basiru leka fayingezi Bible egamba they are remnants waliwo empisi za Katonda Uganda bonanga we baba basiri wadde nga bambala t-shirt wa yellow bulinga toilet pit gundi toilet paper fe katwambale zino nga si toilet paper nemwe ba t-shirt yemu nenga tusigadde kuvalira okay kansigale ne wendi sigala nga ndi mwestananze kayogera nti I don't support presidential monarch for the good of my people nchitegeeza kubanga onokola presidential monarch bweba singa buchane banonya buli mwestana wan tukola tutya ugenderamu hanti kugambe kati zimai ate nyino defending abo stana banje abali yababonabonanga bo oseba wontu nulide okay Kaye important that tujitadao tetujode proper conclusion of that by the way tunagenda wala wisdom nabye mukwano ko Doreen na sasi lina katono nyo Dr. Soko Mare lina katono Dr. Abadde nja omanye wotwogedde ku mukwano simukwano twogedde ku musajja asingo tweetinga kaso kachimalizo inacho badoleta nti tujo concluding manyi wakwegendereza oli wakwegendereza munnange bano abamugamba kakati bino tubyogira ko let me tell you once you are in public offices or in public space don't expect obutakwogerako omuntu ye doctor kitukulumya ekimu kubifudde mu 7 ne yefulanga fara kwe kutufuga emyaka ejjonna nala president Museveni ngagamba nze munvume be munvuma wamula mukyala wange temukola ki actually yagamba temuvuma baana bange yagamba mukyala we naye abaana bange they subject era Natasha nze njagala nnyo Natasha ujukira kyenagamba Natasha ye muntu gwosaaga naye Natasha yakera wano nakola engoye ne tujerega engoye ze tetulata mukola wangoye ze tolabangayo Natasha nga anyize Natasha yabeera nnyo mu kamwa k'abaana mwe muli baana bato okusinga Muhoozi by the way fe tukuze twogera ku Natasha nagwe twogera ko gwe tugamba kino gwe tuga nothing kati now omuntu yenna staba mu public office nga tayagala kumwogera ko nga bamwogera ko babukubi bantu abattabusi kitegeezo yayingira ddageena tali kuga Uganda eno mazima neda nga makulu gacho nti public accept public issues yes tukivudde ko nno katono kanyongere ne kano sebo mwero kwenga mumuti president Museveni ayina omwana we bamuyita patience ne sawa oba wiche jasijukira agenda Luwero ne bishop oba wono ruko rombi bani bagena mu crusade is a normal person atuka notula simanye FCC simanye amaje atuka na buri yanjiriye na atambula mwero kwa muri mukubya Muhoozi nina kugamba president Museveni ayina abana abali so favorite mu bantu okusinga n'oyo gwe mwogerako kati gobadde okimanyi can you imagine oyo patience agenda mu bitundu n'abuli enjiri okimanyi asobola okuvayo ng'alina a block of religious people bonna abakristaayo bonna abali kati oyo ate yagala mwogerako ng'ate yasiba tweeting oyo muleke akyali very far away nze nkugambye tutandise okwogera ku Muhoozi jojjuzi twakula twogera ku Natasha has never abused anyone takwatanga muntu talagira nko kumutta oba mukubambo oyo mu patience
oyo patience how I wish singo mulabako kati oyo yenna ayagala woofiisi nga tayagala mwogerako yalimanye ensi gyeri mutwala ate njagala kumugamba nti nowoogenda Egypt Russia America nga bakutitirya lwakitaawo byababbira Congo nawa byabakolera naye ate ani gwe ngambye bwebabbira ne Rwanda yeri ekongo gyeri ekongo kasita okolera abazungu Tasobola Bobi Wine mwebaza weyajjawo n'ategeera nti obukulembeze bwawa bw'amaanyi mu bazungu kubakolera bitya naye n'agenda mu bazungu era akoze ye bayirawe nalaba gundi ono sorry nalaba gundi ono ng'agamba Bobi Wine bwe mirundi gyokola gyogenda mu bazungu tegireeta bukulembeze ne mugamba gwogenda mu ssabo oyagala Bobi Wine agende mu ssabo nalaba Muhammad Nsereko Tasobola nze nabagamba ngenda kwesimba ku Muhammad Nsereko kasatandika osiriwala kuwulidde ogenda kwesembawo ku Muhammad Nsereko yagamba Bobi Wine nti emirundi gyogenda mu bazungu tegireeta bukulembeze nange ne mugamba Muhammad Nsereko obadde oyagala Bobi Wine agende mu ssabo wa mama Fiina gyaba yeewuuba ekyo tukitegedde naye awo tuvuddewo nga tukyali kwekyo naye tukyali mostly abeeno abawestana waliwo omwana yali kasoke kya Doreen no kiri connected kigenda kujja bajja kuŋŋamba twogera bwogezi by'abawestani njagala kudduka soko oline kyannasaasira oli tannayimuka ne waali wali Dr. Ninza agira ali tagenda kufa nenda naye kino dakiika emu aluwa mpulira oyo dakiika emu ne bagamba nti Doreen nasaasira ki mbu yakoze alina ekimulya nedda bannayuganda kambabuulira ekintu kimu si buli muntu nti ajja kugejjanga Catherine kusaasira bawa asobola okuba nga yasitula ebyuma nga asobola omwetikka fe abamu ate tusobola okuba twagala bamudu Doreen nasaasira abaana abaliko asobola okulaba nga okukyusaamu obukyusa bintu bingi bye banywa wana Chinese simanya tibitya nasala ate n'akulaga nti azze kubalaga nti akoze eki no tosobola kuvuma muntu n'ofuma Doreen nasaasira yali akoze eki alinga bina bebi kiki yali akoze Doreen nasasa mukazi wattu omuvumira bwereere kubanga era nga wasaze ate kati abadde n'omubiri gwe emyaka mingi bw'asala omukazi osobola kati olaba Fatia n'ogejja omuntu azoga n'ogejja n'osigala ng'era oli mulungi nga kubooli aga waayi mwana ono waayi kati Doreen nasasa waba asaze n'asigala nga tukyamulaba tukyamwogerako aba bulandi nnene Doreen nasaasira njagala obbagamba mu abandaba si buli muntu nti muvume buvumi bw'aba yasaze najja n'akulaga nti asaze eyo gy'ayagala obunene bannaye gw'omanye omuntu omunene engeri ebizibu byayitamu ebisambi bitambula bikubagana kwaca asobola okuba nga abadde asobola okuba nga Doreen abadde akoye ebisambi bye okuvaako ki eddiba n'agamba waayi kansaleko fiitinge ekyokubiri Doreen nasasa mwana wa Kampala alaba kati obuwala bupeti bwe balaba kati omanyi Fatia abasajja ameka abayiika enduswawo kyenkugamba kati naye asobola okugamba waayi Tasobola muwala mulungi Doreen nasaasira mwana mulungi bwe yeesalako katono mumuleke Doreen toddamu bantu baleke kale bya Doreen bere bya Doreen kale Doreen bamasala figo oba abasajja bagala figo entono beera kwekyo nedda njogeddeko bwogezi Kaye ekiriwo okumanya nga emanyi yakolira waliyo migugu abantu bewafu bonna banene bati kayovao jemba eisingiro sister okugulu kwenkanawa nga kisambi kyante Kaye omwana ayetuze ayavudde ku kizimbe waggulu n'agwa wansi. It is proved and believed the research so far we've made. Bamuzara isinjire wamwe. Are you serious? Seriously. Naba westana babitandise. Utagala okwebuza. Olaba nabo esa batandise okwekola ebintu ebi. Kati omwana oliko bayita kalungi Monique. Eyavudde n'agwa ava isingiro. Dr. Nabagamba ntya era n'abanda nabagamba. Nabagamba obwavu obuluma abanna Uganda.
it's not only Baganda people over people from Uganda. Aba western abanyi obunaku bubaluma batya butikwogera nga gwe nze njogera nabagamba mugende gye muyite entuŋŋamu mulabe gye mwandisuubidde nti buli omwali bulungi mugendeyo mulabe gende kiruulo olabe kakundi kalinga akabatali bannayuganda era nze omu kwatandika okukkiriza kireka batufuga si bannayuganda oba natandika okukkiriza akatabo ka bbule kawandika kabayita we are led by the stupid ng'abatukulembera basiru kubanga kankubuulire if westerners batandise okuva ku bizimbe ne bagwa kitegeeza ki bulijjo dokita kyenkugamba abawestana bangi nabo babonaabona naye batya n'avayo bwati gwomanyi nti bwe bakuba kati olaba bakuba kakwenza lukira basajja bamukuba kata omubiri okuvaako naye manye kyamukubya gwe omuwestana otuwakanya otya otuwaka bamukuba ebye bamukuba teri muganda gwe baali bakubye tosobola kwagala amatage nange nenjagala amata anti kyenkugamba kati omuwala eyafudde oŋŋambye abayisingiro abamuzaala bawesitana naye muwesitana yavudde ku kizimbe ne kigwa bulijjo tubagamba tutya kyekiri Bobi Wine sina Bobi Wine kye baavaayo nga baasama nga balowooza nti yeekalakaasa esiyato mbu yali muganda tugenda okulaba yali ali maddi nga mukyoli profesa gwe wandisuubidde profesa nti yandibadde kufuuka profesa mu America toba muntu wa bulijjo nende ya concern kati bana batufuka because we are led by the stupid people balowooza nti buli yeekalakaasa nti oba munaku bantu banyinnyo abeekalakaasa naye nga balina gye bava kati sorry kati n'ekyokwetta kakituuse mu nnyumba y'abawesitana okwetta ezitaaliwo nga luli kubanga babadde balowooza nti abaganda n'abatribe endala kangereze waliwo omwana yagenda naye yawanika ku kizimbe ky'amabirizi n'ava waggulu n'agwa ne Museveni yanyega neki n'abamawulire ne bakigira tebasobola kugambye dokita abatukulembera kyokola abeesi bakuba Ethiopia nawa natandika okukkiriza si bannayuganda abali obulungi bantu batono beerinako Luganda anko ne gundi wa gundi beewasa gwe kati tolaba mukirano bayibuli egamba incest beewasa bwewasa bakazi kubanga baagala obwebugagga bibeere muko yes bisigalaawo gwe wotuukira okuwasa bulaza osimanya kaziniwo gwali okirabyeko ekyo naye okumanya sitaani yabayingira bakkiriza n'abaana baabwe okuwasa abooluganda Hajat Fatia nato okutugako maasawo nga tugende wamayanja abali ku show. Thank you so much for loving us. Keep online. Bwe bagikuwa paka wolifa tekyuka mu Uganda kubanga we are led by the stupid bo we bakuwa kaadi ya national ID eriko expiry date omanyi abaagala weggwerako bayingizemu ne bafolena abanaalonda kati right now Bobi Wine mpuliriza wawa ne bagenda okubbira akalulu mu kiseera kino nga tuzemu okulagana ne Rwanda n'Abasudani ne Congo ne Burundi bagenda kuleeta new voters card bagamba abantu bewandiise bawandiise half of balonzi nga bafolena. What are you going to do? Tulabyeko abanyarwanda balina voters card wano tulabyeko abachota abayindi abachina n'abaani akakodi akamu akagenda okubbisa akalu bana abasajja batandise okuplanninga emyaka naje gibula 1 baagala kuleeta ngo omukulembeze bamulonde mu parliament 2 bagamba singa ekya parliament kigaanye ng'ekya kofu we kiganye tukoze tutya kye tulina okukola nti kiriwa tulina ku renewing voters card ne banaziteeka $1 million 50 bayingizemu abasinga nga bafolena abanaalonda awo Bobi Wine wakuyingiza mu katugambe singa abalonzi be Uganda bali 11,000,000 naye nga 7,000,000 bafolena be bawandisa batabera mu Uganda okulonda ekutuuka bajja kulonda kyobola be Kampala bwe basemba okulangirira abalonzi why bali be baleeta okuva mu sendala babagaba mu bitundu byanjawulo up country otegedde gye basooka okulangirira obulwemu up country kati basembya Uganda kubanga wane Uganda singa wane Rubaga tosobola kuleeta abakongo ne bewandisanga ba voters tuba tuwemanyi eyo mukyalo babateekere mukyalo abantu gye babatya kitegeeza ki it is now bino betwogerako because when I come here to analyze issue mwabali mu opposition mwekolemu omulimu nayogera ku kyobutwa neŋŋamba Bobi Wine atandika okutambula n'omuzindalo kati mbagambe gye bagenda
okuyingizaamu abalonzi abatali bannayuganda baleese voters card empya kitegeeza ne voters register egenda kuyingamu abantu bapya olyoka ondabire bwe baba basobola okusomba abagwira okujja mu birthday what about nga kugenda kulonda dokita otegere kyengambye kakati abantu babasiibula otusiibula nedda nze sisibude obudde bukyali mukone dakiika 2 munzikize bannanga omusajja amusaningira kano katono okay kakati nenga kwetuli kakati buno bonna bwono tofa buno nabukwasiza bannanga abatulaba baŋŋaana gwe okukwatako naye kangukwateko katono kankuteerako buno kakati nyabo otegedde kosayo eddakiika 5 bannanga abatulaba iyi anti nkwegendeza fati yabaŋŋaana okukwatako nyabo wetu aha sebo obadde ogamba otya mama fumita emboozi mama mbuuza obadde okyatunnyonnyola ssebo obadde tonnaba kutuwa conclusion mu uganda wano eri nti bannayuganda mwebereremu temulwana na bintu bitagasa bw'oba oyagala uganda okukyuka tegeera abasajja bano wagye batadde amaanyi gaabwe kati amaanyi gaabwe gali we bagenda kubbira kalulu akalulu tebakabba mu biseera bya kalonda akalulu bakabba wabulayo myaka kati bagenda kabba nga wabulayo emyaka 3 bo batereere singa omuzungu abateako akazito baba bakulaga nti baba n'abantu abalonda kumbe half of balonzi baforena osegedde singa ekyokulonda gwe baagala okulonda nga bagenda mulonda gwe baagala okulonda mu parliament kigaana bajja kuba nga bakubye penalty nga bakulaze nti ebya parliament byagaana naye tugenze mu electoral commission I mean mu general election omuntu waffe atasobola kwogera bigambo 10 n'awangula. Kale wisdom omukulu Nadimanja yafuddeyo n'abakola imbalo yakubye omwana nzise ono olese ekintu kyalo Nadimayinja ate nandikoze eki olimba lubadde ki kansooke tonawulirizamu olwolimba mpuliriza ekyebigere ali mukukkuluma nti byaganye oba ebiki bye baali bamutuma Nadimayinja Fatia waliwo omuntu atakyasobola kuntwalira budde Nadimayinja nagambye bannayuganda Lona teweesemberezanga feri era nkigamba nnyo abaana waliwo kye bayita anointing by association nti omuntu gw'odiringa naye gw'otambula naye oyo waba wabisiraani naawe obyetikka Nadimayinja musajja mukulu ffe twagendanga mu ndongo twagendanga mu Yabamayinja Nadimayinja kati yafuuse mufu abulako kusiba kaba nakuteeka muki mu sanduuko walking dead osegedde waliwo abantu nga balamu bwe bati nenga dead people walking nomwetu mirambo gitambula kasita ova mu bantu Fatia kastori keera n'osiriwala n'ova mu bantu babadde bakulabira n'owunga wamala ennyimba z'oyimba ng'oyimba byabufuzi ng'ogamba abantu bwe batubbye n'okaa n'ogamba wamma bano tebatubbye ono omusajja mulungi nyera yasobola n'ovuma bobwaini bwoti ne bukyanga okomyewo kati abo abasajja be baswaza Buganda be baswaza Abaganda era kyobola nasaba Katikkiro akebere emisaayi gyaffe atugulire akuuma akakebera Abaganda waliyo abantu abamu kati Nadimayinja asobola okuba mulundi naye nga tetukimanyi so Katikkiro watuyamba n'agulayo akuuma akakebera omusaayi tusobola okulaba ekatuukanga ku Nadimayinja nkaabika pa otegera kati nkugamba waliwo ebintu abamu Abaganda nga tebabikola fe twakulaba tugamba Omuganda takola atyo tosobola kuŋŋamba nti oli musajja Muganda otegeera n'okeera ng'omaze emyaka nga 10 ng'oli mu kukunga abantu kwebeereramu n'oyimba political song aye n'okeera n'otugamba eno gavumenti etunze ensi yaffe n'okeera n'okubulimba ng'owana muntu y'omu okuba last time waliwo ekyatuukawo ne bamuyita ne babako esente ze bamuwa n'akomawo n'akyuka yandibanga omusajja sente zaweddemu anti bambi babubbiramu omanyi abo Abaganda tebalinga bawositanaye bamusuubiza miliyoni 4 n'afunako 5 sorry nga bali ziri bazibbye kale Nadimayinja 5 waagalya
ennaku nga 3 ne gaggwawo kyobola batandise okugamba bakola ebivulu mu DPC naggala ebivulu byabwe DPC si yaggala abantu be batajjaayo era ekyo kikuyigiriza Fatia buli woova mu bantu bwe bakusuubira ogenda kuba weeziise wekka sente tuzaagala sente nzaagala nsaba abantu naye ate sisaba za kunywa bbiya tewooma ya kisiraani genda olaba abantu be baziwadde kyobala nabagamba abantu b'NRM bonna nga bagaba sente kyeka bafuuyi ba mmindi balina neziyirizi bwe bakuwa sente abasajja obwo bweyita bya Katonda bya Mukama si bye bya Mukama bwa bisiraani sente za NRM za bisiraani gwe genda olabe kati tusobye tunoona dimaije ekintu yakiviiriddemu ddala obeera ali mu tasobola zikivaamu oyo ye muntu eyeesangula n'alya bye yeesangudde talina kyatugamba omanyi wobeera ng'oli munaku ate oli mukopi tolina kyotugamba tolina choice kyobola bonna bonna bagenda kunaza buno busajja bigere Kalona Dimayinja yali omuyimbi owakabi ali mbunaza bigere wa busangula mu bigamba ate bunyumirwa nnyo kosa abantu nga Kalona Dimayinja ne babajoga ne balooza bajoze Buganda yenna Kalona Dimayinja okujjako ng'agenze bwa mama Fina n'asooka munaze Jobyo Dodo Nandigobe byonna bw'amaana agendako ewa Pastor Bugembe n'amuyira ekidomola kya cooking oil kyonna n'amusiika bw'atyo osanga yaddeko otherwise ng'akyali wano takyasobola ebisiraani we bikusooka mu maaso bw'otyo bw'oba omusajja yalina okuba MP kati mulabe wazunga ne Kayemba Solo kati anti kyenkugamba byebisiraani bya Ronald Mayinja ne wakuba oluyimba olwo tuseka busesi kyeki kye nagambye yagambye mbu yatambudde Uganda yonna ng'agirambula yatambudde mu kisenge kye nakako wansi w'ebigali bye n'alaba nga temukyali ssente n'alowooza atambudde Uganda yenna gwagambako kwana teri akyakkiriza ali awo kati kasita obeera bw'otyo ate bagenda kukogga mpolampola bw'erindako Mama Kabina w'onoomulaba kagenda kukogga bwe kati kaddeko ne sayidi emu tebakyalina kye bagamba bantu naye ekyo kikutegeeza Fatia nti Uganda is destined to change bwe baba abantu basobola okuddira omuntu omu ne bamusuffocatinga nti bakukyawa n'oba suffocated n'oba isolated n'osigala nga tukyalina kyobagamba kitegeeza bannayuganda bakuze to the extent buli abalyamu olukwe gwe basidelininga ekikuluma ne bagakale genda wa Museveni ate babaleeta ono Muhoozi ogenda kumpulire ate yakumanyi womulayo teyeesembereza akolako obukozi ati namubeereeyo munyire Bad Black ali yeetega agamba stand up yeetega naye yawunzika azeeye katusiibule abantu tusiibule abantu tuve wano waliwo somereko ku message awo waliwo agamba ki abantu kwebali n'olwekyo temugendanga bukyali abantu tubaleke bagende banyumire idi yaabwe kasita tubabuuza ku kyannanga muntu ayogedde ku by'Esudaani bye bagambye oli omukyala waliwo omukyala anti kati era anti ye nkya tugenda kugira waliwo omukyala yaŋŋambye nali simanyi Kadaaga yavaayo n'atugamba nti bino ebyokufuna visa ogende mu East Africa bivuddewo omukyala yaŋŋambye Southern Sudan bakiyita tewagala walaga kyekibali eringa ekibali kyotambula nakyo Southern Sudan yagambye n'owookiraga abapoliisi ng'abadde bakutte bw'oba mukazi bakutigaatiga tebayagala kumanya kikidde kikigamba nti gavumenti ya Uganda tekoze kimala oprotecting abannayuganda abali out of Uganda kyobola n'abannayuganda abali Southern Sudan babonaabona why teoli alina walaga Southern Sudan eri East African Community tulina kutambula buli omu n'abeera gy'asobola okubeera fe wano abasudani bajja ne babeera wano nga tebalina visa naye we tugenda ewaabwe bw'oba tolina walaga n'oba naye bakutigaatiga ng'oli muwala walaga
kyekitambulisa ekikukkiriza okubeera Southern Sudan walaga kyekyo kyekyo kiri kyobadde ogamba ssebo kyogeddeko wakuba njogera mpolampola kubanga ndi baby birthday yange leero njagala bannayuganda munzikirize embate tuddemu enkya ssaawa 11 kitundu oba 11 naye mbadde mbasaba bannayuganda njagala obeebaza mwenna abantu abanjagadde ate abagamba nti Kaye Wisdom oyo nja musanyusaayo n'ekintu kyange njagala mwenna obeebaza na mwenna abatanakubaako kyemukwata kuyimiryako ne Wisdom byakola noonya kyonna kyonoonya noga Wisdom mutuufu nfunye kino nsaba muyimiryeko nange financial essimu yange enkadde yazzeeko eri 0701 49 40 39 070 49 sindikira ku Kaye Wisdom $1 $2 sindika Wisdom tuli kumpi amatala we gatuuka ng'era mbalaga obuvunanyizibwa obulala mbaga oba olinayo ku laptop oba olina gw'omanyi osolo ga Wisdom tusaba Wisdom yagambye laptop gyajja otuuza wali ng'ekola kati ng'ebyokola nga si kano ka Chromebook nga tutambula n'ebiringa ebyo mbaagala nnyo tambuza gundi eno tubaagala live oddiranga n'otambuza link eno kati leero tubadde ne Kaye Wisdom mbadde live Kaye Wisdom official YouTube channel yange Flashlight ne Ugin News zonna gendo subscribing onyige nakade kwaberayo amawulire agatagambika Fatia Lujja ono nabagambye genda ku TikTok teka muti Fatia Lujja mu inboxing mugawe yenze sewagudde oba Mary njagala kubuuzaako no problem. Kale, alright, abarungi abatambudde nafe okuva gye twatandikidde mpaka ne wetukomekereza. Thank you so much mukwano okubanga olekereza kaddata ko konna n'ogamba nno Kaye Wisdom abeeko leero olunaku leero kyabatugamba naye nga Wisdom toyanze every single day okutubeerera okupaako ebintu by'otugamba kubanga nze manyi trust me nti buli kyoyogera wano wabaawo omuntu gwe kikyusa abantu bali nga baggwamu essuubi naye twafuna abantu nga Kaye Wisdom at least ebintu mubiraba kati bitambula maidadi sana naye nga saagala kusukana olunaku olwaleero raidi banange sigenda gamba kunywa ndozara naye kale abanywedde temuvuga obulamu bwe bugagga baddi abaana ab'obuwala bagenda otambula mu bifo ebyenjawulo obuntu otonotono tebubemazamu omuntu mwe time omutegera instead of ogenda naye because of video akuwadde obusente bya bulijjo tukola bikole. I love you so much. Bye bye till next time.